Weewaawo ebyo nga tubitadde ku bbali mu muggalo guno ogwasooka n'ogwokubiri abaana b'obuwala bangi balabiddwako nga bonooneka bwe bafunye embuto abamu ze bateeyagalidde. Tuliko abaana b'obuwala be tusinkanye tuwayamuko ne batulaga ebizibu ebivudde okufuna embuto so nga ate era ab'ekitongole eky'omusalaba omumyufu ettabi erya Kampala South basinkanye abazadde okulaba engeri gye bayinza okuyambamu abaana naddala b'obuwala abafunye embuto mu biro bino eby'emiggalo ebiri. Luguviiriddeko bangi naddala abaana ab'obuwala okufuna embuto ze bateeyagalidde ewamu n'abalenzi okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Mu mbeera eno abaana ab'obuwala baliko bye balambise ebiviirako obuzibu buno. Ndi mwana muwala tuba tulina ebyetaago bingi tebiggwayo n'obwavu bungi so mba nina kyenjagala oba essimu oba data ate togasa mama obunaku sente za bizigo azikuwe ne wakati wali sente so okomekeza ogenza wa boyfriend yako sente z'ebizigo obwavu bwo bungi tetujja kulimba kuba covid fena tukoseza naye kale ekyenjiza okusinga nti okukemebwako kukweyongedde. Ddala kituufu obukambwe bw'abazadde nabwo bususse kino abaana bwe bati bwe bakyogeddeko. Abazadde abo bakambwe nnyo omwana n'abanga akutya newenfuna ekizibu tondufunyo nenkutunuulira bwenti kangize njagala kugamba nengamba banne mama mutandikirewa nga n'oba okoze kantu katonasuka kambuwalira. Bangi boonooneka nga kiva ku bigulupu bye beegattamu so nga tebafuna kuwabulwa okuva mu bazadde ku mikwano gye batayaaya nagyo. Eyo gye beewera amagezi nsobola okubeera ano nga sina boyfriend naye ng'emikwano gyengoberamu girina ne baŋŋamba laba nno ggwe oli fala buli kamu katuniza mama olaba tolina na bwakabi olaba boyfriend wange yankoledde kino ne kino naye ngenda sikirizibwa okufuna boyfriend nsobola okompitinga nabo bye balina. Bo abaana ab'obulenzi boogedde ku bannyinaabwe abaganza abasajja ababasinga emyaka. Kibaera ebisinga bafuna nnyo abasajja abakulu especially abasajja abakulu kubagamba nti ngenda kuwa emitwalo 10 totasobola kukubasereza nga tena wagenda kufuniramu. Kati abalina kwamba naye ate wabagenzi owasedduvu talina sente ze abajja kukola ki kyamugamba kyakola ki kyakola. Kavuma Ronald mukulembeze mu ggombolola y'e Kawempe agamba nti omuggalo ogw'emirundi ebiri gukoze kinene okwonoona ebiseera by'abaana eby'omu maaso. Kusinziira ku bye tufuna kiraga nti abasajja abakuluko be bakyasinze okufunyisa abaana bano embuto ne bazeegaana ne babaddukako era tukitunuulira nti waliwo obwetaavu bungi okuva mu maka agatali gamu nga abazadde tebasobola kuwa abaana baabwe byetaago. Wano ssentebe w'ekyalo kya Mbobi Zone Patrick Lukenge wasinzidde n'ategeeza nga abazadde bwe basusse okutulugunya abaana ate n'asaba abaana okubeera abagumiikiriza we banaatuuka ku buwanguzi. Yes, ebyetaago biyinza okuba nga bingi naye ate abaana nabo balina okuba abakakamu. Ffenna naffe gye twakulira nti ebyetaago weekanga abazadde baffe tebasobolanga byonna bikola ki bituwa naye twalinga abantu abakozi. Mu bufu bwe bumu omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogerako eri eggwanga gye buvuddeko yalaganga amasomero bwe gagenda okuggulwawo omwaka ogujja. Embeera eno yeewaliriza ekitongole kya Red Cross ettabi eri Kampala South okusisinkana abazadde okulaba engeri gye bayinza okuyambamu abaana naddala abawala abafuna embuto mu kiseera kino. Sina bulwadde bwa covid bwokka naye endwadde nga AIDS abaana b'abawala bakemebwa nnyo kati obuzibu buzze nti abamu bafiira musanya ate nga abaana covid abakosezza. Abakulembeze mu kitonde kino nga bakulembeddwamu Namuddu Keeti basabye gavumenti okuvaayo n'enteekateeka eyamba abaana abafunye embuto ate n'alabula abazadde obutatulugunya abaana baabwe olw'okuzaalira mu muggalo. Bafune ssente bamanye nti waliwo emyaka egyonooneddwa egina space kati space eno abaana babase nnyo bateekewo essira nti tomufumbiza abazadde tugenda kutandika okulondoola nju ku nju nga tulaba abaana abo be mukasa okufumbirwa nga tebanneetuuka. Bo abakulira Red Cross ettabi erya Kampala South bategeezezza nga bagenda okulwa n'okuuka ejjembe okulaba nga basaawo enteekateeka etassa abaana bano. Covid Katonda bw'atuyamba n'akendeera Katonda bw'atuyamba n'aggwaawo ekiddirira kiki kubanga ekizibu kimala okubaawo tutunuulira ebintu bibiri tutunuulira okwewala ekizibu ekyo obutaddamu kubaawo then ne post reactions nti wekimaze obaawo tukoze tutya kati bannaffe abo abafunye ekizibu ekyo tujja bakwasaganya. Bikusakiddwa Olwa Gabriel ne Sali Hakim, Crossroads TV, Omunnyo.